Kyovula atulonze omuntu nga tali part of UMA, tali part of policy board, tali mu cabinet. Kati ye kiba kitegeeza ali tali bias, talina bias eyo. Kyonna ekiba kizze kyagenda olangirira because tali member. Tamanyi nti amanyi oba Sindi ni mukwano gwe oba kyonna. Gwogenda kwesimba? Nze siri sure. Nesimbewo. No, just need consulting atulabe. Banange bingi nnyo UMA weetuuse wano buli kimu kibaddeko omukono ne ssente ezasookera ddala okujja mu UMA ezasooka zaaliko my contribution kuliko omukono gwange okuba tulina clusters 14 all over the country okitegeera all that tukikoze kugamba UMA ngitadde ku professional level right now teweetaaga tunoonya nnyo weetuli mututegeera. Naye okulondera ku online Sindi bannange. No. Abamawulire leero batuwadde suggestion ennungi boogedde about the importance ya physical kulonda so tuwabeerawo transparency so ndowooza abapolisi board bakiwulidde bagenda kitulamu balabe because mubadde right nti n'omuntu asobola si buli omuntu asobola okuaccessinga online se bayimbi bonna nti balina essimu so bagenda kitunulamu so hopefully we'll have physical naye muna birimu essente birimu obudde birimu ki naye bagenda kitunulamu so we'll see. Obuzibu bwanjawukana ezibadde mu UMA enkadde omuli pressure big eye n'agoba Sindi n'abakakiiko abalala. Ekintu kyali kibi kyatuswazaamu naye mutusonyiwe bibeerawo sometimes manyi artist tuli bantu tuli emotional nnyo so sometimes tukosa ezo emotions okukola decision kati ndowooza big eye and some members use their emotions to make such a decision eyali so uninformed naye twakitereeza twatula naye twogera because we understand right tuli mu jjana eyo ey'okuyiga ffenna so tetwamunenya kinene wangi buli treasurer ayina engeri gy'akolamu kati ndowooza ne big eye naye ayina engeri gy'akolamu muwa obudde bambi kayiga ebintu bye he needed time to understand his job nti all of us are learning tewali kufa ali professional. Categories endala nga ebika by'ennyimba ze bayita genres nemubeeramu ne regional representatives nemubeeramu ne cluster representatives. Cluster representatives be bakiikira ng'abavubuka n'abakyala so ebifo byanjawulo naye wonna biri ebifo 14 nga ebimu byakulondebwako buli omu ebimu byakulondebwako ab'omu bitundu bokka. For example ebiri regional ab'omu kitundu ekyo bwe baba balonda abantu baabwe bwe kiri. Okulonda kugenda kubeera online ku mutimbagano ku website ya UMA eri umaonline.org ne ku SMS. Ababa batalina internet bajja kukozesa SMS system tujagiranga bagenda kubeerawo okusomesa okulonda okubategeeza engeri gye kugenda okutambula okumala ebbanga nga mwezi gumu kitundu paka okulonda bwe kunaatuukira. Eno process yonna egenda kutwala emyezi ng'ebiri kitundu ng'egenda step ku step. Step esooka yina ewedde then tuddeko ku step eddako bakomyewo tuddeko step eddakaawo campaign zitandike tugenda kubeera ne debate nayo bijja kubeera ku TV. Abeesimbyewo most especially ku kifo kya president bajja kujjamu eyo debate bakubagana ebirowoozo buli omu ng'agezaako okukakasa nga bw'asinga ku munne n'ebirowoozo ebinaadukanya ekitongole kya UMA. Engeri gye bampadde obuyinza okuva olwaleero banyanjudde kati okutandika week ejja nja kuba ntaddewo benaabankolagannako wenaddamu okukola announcement eddako bajja kuba weebali already nga bali part of the team. Tugenda kukola announcements ez'enjawulo buli step gye tunaddako tujja kuba tukuba akalango press conference ne press release ng'ennyonnyola ekiddako kati awo bajja kuba balinange bano bonna bajja kuba tebaliiko nga office eddukanya UMA yeya electoral commission eyange. Ekyo abannamawulire okufuna representative waabwe kirowoozo kikulu nnyo era tukitunuddemu. Kyaliwo ekiri emabegaawo naye engeri abannamawulire bagambye gwe baali bateekawo nga akola mu kitongole bya nnamawulire naye nga tatuukiriza bulungi ebyamawulire. Kati sinti kintu kipya kigenda kutereezebwa butereezebwa nga bwe nabadde ngambye wali mu press conference nti
kintu kyakuddamu kwetegereza tulabe engeri gyekizibwawo mu ngeri eri practical mu ngeri ekola so singa bwe kibadde ng'aliwo omulimu ekifo wekiri naye nga omulimu alayika nga atagutegedde obulungi oba ataguwadde maanyi galina kutambulirako. Effi ez'okulonda zigenda kubeeramu announcement eddako kubanga tulina okutuula nga komiti ensonga eziriwo lwaki tekifulumye kati waliwo abaali basasula ogwasooka we baalanga pandemic n'ebisumbuwamuuko covid-19 awo naye kati engeri gye bizzeemu kati tugenda kwetegereza tulabe abo tubatetenkanya tutya ne bano abapya tulabe ntubeera n'eggundi emu era egenda kulwangibwa ejja kubeera tujja baba oli abamawulire ne ku website yaffe bijja kubeerako era ne bano abanaanona forms bajja kuba already bategedde. Serving people, how we're going to handle election should be our responsibility. But then, don't tell us what to do. You understand? Don't lead, like, it's still our responsibility as UMA, as the police board, to handle things. So when you bring a suggestion, it's a suggestion. Tell us how we are supposed to handle elections. Yes, it's a suggestion. Yes, so chitulekere, and then we look into it because what you're saying is really smart. Let us look into it. But let me supplement. Just a moment. That's the one-on-one. One-on-one. Okuddamu okwongereza ku kyagambye byonna by'oteesa tetwabiyitako buyisi twatuula ne tubala buli kikumi ne wagamba nti kusimba line ne webabaasa ne wakapapula ne wagamba nti kati ebifo biri 14 nti neetaka okuteekawo emmeeza balonda wano buli kimu twakibala era tubiina byonna nusu ku nusu ne tugamba wonna eggwanga lyonna ng'ekibalo kigejja kirabika ng'ekitono wokitunuulira bwoti naye wootuula ku meeza n'otandika okibala kimu ku kimu kigejja neweewuunya n'okwewuunya ne tugamba nti tukyagala era kyetwali twagala era kyetwasoosa ku mmeeza ne tutuuka ne tulaba nga tetukisobola ne tugamba katunoonyeeko katukongone buli wamu tulabe oba tusobola okuŋŋaanya ssente zikituukiriza naye okukonkona kuno okusooka nga tetutulaga tetuyinza obutazifuna netugamba tuteekewo plan gyetumanyi tunasobola plan B era kati nekiruka eringa plan B naye ng'ekyo twakiyitamu ne tukibala abala buli kanusu wadde akabaasa wadde omusirikale anaabeerawo okulaba nti eri akwata ku kabokisi neggwanga lyonna nga buli kimu buli omu alonda fairly naye tetwakiyisaako maaso. Association erina members era erina ne register ey'aba members naye nga bali mu ggwanga lyonna balina mu nsi za wabweru abo be bagenda okulonda era bwe makozesa kano kacyansi nanyonyola nooli yabadde abuuza bagenda kulonda badde tubasunsula lutya tujja kukwata lisiti ey'abamemba tugiteeke ku internet wojjanga gw'otagalatagala toli ki memba n'ogezaako okulonda system ng'ekebera nagamba gwe sikulinamu nga tolonda ate kukkiriza kulonda nkinooti nze wano era ngenda kitwala mu police board kubanga obuyinza bwange buvudde mu police board tulabe ne mu constitution bwe tukiya bwe kiba nga constitution ekikkiriza kijja kuteekebwa kya consultingibwako naye n'amaani n'alonda cabinet kati basose kulonda nze ne bampa obuyinza okulonda benaakola nabo so kyekiddako era kyengenda okuddako tugenda kuba ne press conferences ez'enjawulo nga wetulanga step ku step era mujja bategeera but in the meantime contacts eziri press release I'll be doubling duties for now era if there are issues on PR musobola okuba ennamba ezo ku kyawaliwo yabuuza elections okubeera online naye kino case kyabuuza kati mulwaki tetukola ballot ebeerewo ngeri physical actually naffe kyetwagala ne tukiplaninga ddala in detail nekitwalako obudde bungi ne twebuuzaako n'aba electoral commission ne tugendayo ne tufuna meetings okulaba implications in terms of logistics in terms of costs ne tulaba nga right now resources ezo tetuziina twafuna budget yakyo nga nnene nnyo ne tugamba nti what is practical for us ku resources eziriwo and that's how we arrived at this.
Let's get kulonda. Twachi benchmarkingayo in one of the biggest outputs work plan to cause a budget ya National Culture Forum etwala associations zonna fu including zemu eyo provision so that okulonda okuliddako kubenga kuli fully budgeted nga basobola okutuuka n'omuntu kwaki ku ground to appreciating a process we twatandikira ne wandi twatukkiriza kubeerawo njala tukiriziganya bannange okujja obuzizo okubeera ne event wano nga tekikkirizibwa seegu ya history ya wano ogimanyi tugende nga tukuza ebintu bino ki mpola mpola tekisoboka. Let me tell you how government works. Let me tell you how government works. Wekiba tebakiteeka mu budget yaabwe yembali ya last year n'okibasaba kati tekiriimu balina kiteekamu kati kisobole okubeerawo next year. Ezirwa it was capital no for not for this particular event. This event I am aware was funded by NCF. President ya issuing a baluwa ekitereeza tebakikola mu nsobi ne bakicorrectinga yasembye yabadde president abadde alina kyayogera. Yes, babuuziza nti opposition yaliwo media representative ku UMA naye ate ne kireeta it brought a separation nti omuntu bwe tulonda omuntu ti wa Baba TV ajja kufavoringa nnyo Baba TV abantu ababenga basinga okuwa first hand information n'emikwano gye mboba akutte just NBS abasigadde n'atakola ki n'atabawa. So we had that problem that there was favoritism oba buli omu okwerabirira because they are the representative. So ne tusalawo to hold back a bit as we try and find a solution ku kino. And then ne waliwo ejawu, there was also a team which was separate from ejawu kati nga fe twagala one voice. So that is why essaawa zino tetumanyi kyakukola naye kyayogedde kirungi that we are going to look into it. I'm not president anymore, so from today onwards I am stepping out of my position until further notice, and they are going to look into it and make sure there is a way that we can connect everybody kibeere fair kubanga oli kyatuuka nga tekikyali fair. It's a work in progress. Omulimo gukyakolebwa netugambye nti tumaliridde tuteredde buli kimu naye nsuubira nti gyegimu ku mirimu egigenda okukolebwa okutereeza ekitongole kyobalaba ne elections zino era ke kabonero akamu akalaga nti waliwo commitment okutereeza ebyo byasoba. Oyibadde abuuza ekya debate kigenda kubeera ku TV ki UMA egenda kukolagana ne partners mu media naye already waliwo interest from one of our partners NBS hosting a debate tugenda confirming details naye nga tentatively ejja kubeera ku NBS tujja confirming details along the way. We shall announce that. Mako sansubire case nkuzizemu ebisinga Mako abadde abuuziza nti lwaki elections zasazibwamu. Elections zasazibwamu because waliwo ebya pandemic nga n'ebizibuzibu ebirala awo naye nga pandemic yali tesobozesa bintu bingi okutambula bulungi n'okukuŋŋaanya ssente zitegeka n'okukola emirimu egyo gyonna wakati awo ne bagamba tulindeko tutereere kati time yeeyo ne twagamba nti bakiddemu. Abadde abuuzizza ekirala nti tetulina media representative ekyo nja kukiwa chairperson UMA nsaba nkomaawo. Constitution yaffe egamba UMA. Elections ze tuliko za UMA. Ekyo nsaba nkidde. Oba ntegerese bulungi? Nsobola okwoyabbako ku ekyo. Engeri ekyo ekintu gye kyajjamu as UMAs. It was a resolution since UMA was the most organized association. Abalina associations bonna abaclaiming anti balina associations. We were supposed to come in with their details, certificate of registration, membership, byonna byanjule ku UMA. UMAs, it is still information as long as zona associations zigamba nti they are music associations. Providing the details about their associations. This is UMA. UMA is also part of UMAs. So today we are doing elections for UMA. When it comes to time for UMAs,
every association which has affiliated with UMA to make UMAs will bring its leader on board, then batule waggulu. Awuza lwaki tulaba abayimbi wano olaba bamawulire, this is a press conference. Singa tuyisa abayimbi ffenna ne tujja wano tubadde tetujjaawo. Omulamwa gwaffe omukulu kubatuma mmwe mutugambire abataliiwo. That is why tewali bayimbi tetubayise nga tulina ekigendereti. Oba nkuze mu bulungi. Committee. So yensonga lwaki azze omuntu ali talina njuyi, like ali independent. Isaac Ruchi. He's independent okukwasaganya ensonga zino. Ekibuzo kyonna kye mumubuuza, he's reachable. Era bw'aba tutwala nga waliwo obuzibuzi obuganye nti oba tatutuusiza bulungi, policy board weri okukikwasaganya. Kye njagala okubategeeza nti policy board egenda tambula hand in hand with the electoral commission. Yes, sir. Lwakuba tetwabayita, but it was in-house. Lwaki bali wano tekikontana nga wogambye Museveni tasobola kubeeramu n'ebyabakama. UMA kitongole si kinene nnyo naye twabadde waliwo kiina executive nekye bayita policy board. Board yali yasalawo okutegeka elections because bano abaliwo tebagenda kukola tebasobola kubeera ate mu kutegeka elections. Era yeyampa omulimu guno yeyampa omulimu nempa n'ebbaluwa empa omulimu. Kati mubalaba wano lwe musembayo balaba kubikwata ku kulonda n'enzirukanya UMA. Era bazze kunnyanjula kubanga mbadde sobola kujja wano nze kane neereeta bwereesi kibadde kyetaagisa omuntu aliwo yabanyanjula then ndyoke ngende mu maaso nzirukanye ebintu. Era wano lwe musembayo okubalaba kubikwata ku bya UMA paka ng'ate nga bakola handover. Waba n'abeesimbyewo bajja kuba beesimbawo nga tebalina nkolagana ne UMA. Ekyokusatu kye yabuuza ekya omukutu bintu biri ku intaneti tebitegerekeka. Ekitongole ng'ekya UMA tekirina resources nyingi okutegeka nga tukozesa SMS voting. Tulina engeri gye tuli mu kukolagana n'abakugu batuyambeko okubitegeka. Tusuubira nti by time election voting process wenaatandikira bijja kubanga bonna bakwatibwako. Oyogedde ku bintu bya embeera eriwo etategerekeka ebadde mu UMA nga obukulembeze buliko ebintu ebitali birungi. Nze nga omukulembeze wa electoral commission mbadde saagadde nnyo okukwatako ebyo nja bikwasa chairman wa policy board tutangazeemu naye nga mandate yange nga byabakama wa UMA ebadde tekwatako ebyo naye nga okugenda mu maaso nina bingi byenja okuteesa nange okulaba nga UMA enywera okulaba nti ebintu ebimu bivaawo naye nga asobola otutangazaamu ndyoke ngende mu maaso.